Hi my foodies. Ntuse mu fumbiro lya my friend Caroline Marcah. Ndulu nenga, do you know why? Banaga bjo tumanyinga Slayer. Tumulabe yo Slayer. Yagambye, you know what? Mwogera nnyo. Njagala mujje mu fumbiro lwairo. Njagala bafumbira enkoko. Kati ndaba ali busy n'emizingoonyo. Bujomade sikimanyi. Kati bawo n'amatooke. So basically agana tutwala step by step one. So ladies and gentlemen, sagala barisayo naye njagala bajjukiza nti the show is brought to you by Chiko Muchuzi Mix era nga obango oyagala aroma mu fumbiro muchuzi mumbazo gula Chiko Muchuzi Mix. Ate balina akalala akapya ke balese bakayita Chiko Pilau Masala. Bobo fumba mchere koyesa Chiko Pilau Masala, butungulu busiride Chiko Pilau Masala, oyagala kusubula bagamba njagala Chiko Pilau Masala. Okay, sagala barisayo ante omukka omanyika lotonjagala. Atatazo kunkuba omukka. How are you? Ozirike. Wagamba this year you want to be in love and what not. Right. Yeah, so kati tulina okukolera rehearsals z'omufumbiro mukwano. You have to be ready. Njagafuna musajja gagenda okunfumbira Carol. Me I don't want to suffer. Tugambe bugambe mukwano nti ogenda oyagala chef. Bakole applications. Tugambe oyagala chef, bakole applications tumanye mukwano. Carol nawe bale tukkiriza kujja ewaka mufumbiro lyo. Thank you for coming. Tugenda kusoka obuze ku balabi ba Tufumbe Show Spark TV. Abalabi ba Tufumbe ku Spark TV. Balamusiza muri bulungi. This is your person Caroline Marcah Solomita, Queen of the Mic Solomita, Mami Mchala Mirembe Caroline Mahoronyo Amatejiko. Tatunaba, but anytime now. Mami ali mu pipeline. Nze ompadde shock of my life. Made banyinti tobikola. Wagana nompa invite. Was it during Christmas season? Yeah. Karo afumbye bichi. Ngemere yango ogirabira ku snap nenga Karo afumbye bichi. Ngogamba obani agifumbye. Kakoze gwa ku snapping. Right? Naye, I am so impressed. So far so good. Katani yakuyigiriza okufumba Karo. Ata mwana w'obuwala ani amuyigiriza okufumba. Mami we. Mami, yeah. Mwana bochaza nagamba daddy yamuyamba. Ngati mama we ngati yali present. Actually me both my parents cook. Yeah. Ne dad. Akuba ebintu bya daddy nga daddy wabeera mu fumbiro. Oba mukimanyi mugenda ali boilo. Muwulire mweki. Daddy is a nutritionist, so kati awo manya kaboiro kagenda bakwata mbitibwa. Nga teri abayambyeko. So mami yena ajja n'agamba musikike. Yeah, but mom is a good cook and she taught us how to cook Bambi. Mami yebale. Yeah. So kakati, you believe mbuno awetu wa man's heart these days, this day and age, it's through the stomach. Which akola? Nga tufumba. Which man? Which man? Which man? Otandise oyaga kunkuba. Which man? Obera wakayigo kalirira enkoko. Nofuna nga baleetayo akola omelette. Okitegeera. Noyiga omelette ne baleetayo wakalo. Nogamba kale andiga kalo. Noyiga akalo. Nze nomanyi okufumba kalo. Depends on the mood. Jendi ekisooka. Ekyokubiri sente kazazibeera. Nze keep telling people sente zimotivating okugenda mu fumbiro nengamba yes, kanfumbe. What do you normally cook? I normally cook okay, baby. Sikutuuka Carol. Sigena kulimba. You're way ahead of me. Sikusobola. Osobola okugamba nti munnange nze nga ddodo. Kati nze enkoko bwe njugula banjagala nga already basazisaze edda n'engisiika. Kati eyo mba sisobola kusika. Awo weeri mba sisobola mbate mbunensoka njiteeka ku sigiri ayo sisobola. Oyagala bagisalesale into pieces. Bajimpezi. Dodo, you can't cut a chicken into pieces. I can't. Wala nowe bannamu njitya. Nenga ate njagala nnyo ewooma. Yes. So kakati I'm impressed Carol. Omanya mbagamba bazadde tebatu involvinga. Tebaba involved. Naye abazadde tugenda bawayiriza mpaka ddi. Kasitoweza emyaka 18 Dodo. Ekintu ky'okuwayiriza abazadde nze nga mbeerebo. Tuba tumaze ogivaako mu bitiibwa eby'ekitalo. Nze wendowooza. Tugenda water. Omanyi okuwata? Nedda.
kale twafunayo Muganda, right? Like to learn how to, I'm just asking. Nze siri Muganda waffe teri Muganda. That's why I'm impressed. Kati gwafuna Muganda anti omanyi bwofuna omusajja sometimes oyagala ku impressinga. So did you ever get a Muganda man n'ogamba okay kati kanjige family? Mami w'omusaami? Tata wange Mnyarwanda. Kati why you excuse endala? I want to understand. Better I want to understand you. Why I can't peel Yeah. Ati kati nze ndi munyankole mu Kiga, we don't peel. Anti nkugambye mami wange musaamye tata wange Mnyarwanda. Nkutegeera. Kati ani aba yanjigiriza? Weeyigiriza. No, I think nkutegeera. Well, no, nze bwe nali nkula mami ayagala nnyo okwewatina amatoke yagamba mugaleke yagamba mutwaye tuga Mugonoona. Yeah. Kudos to both our parents actually. Bambi they did an amazing job. Okay. But by the way, I believe girls know these things. Neddodo olabika olimo kwewayiriza. Omanya muntu obeera pro ffenna tetuliba pro. But omanya. Okay, so I think ze banteesatiisa nnyo especially bw'oba ng'ogendagenda mu basajja Abaganda baagala nnyo nga mbu olaba kati nga bw'okoze mbu olina okukwata ettooke ng'otudde bw'otyo. Kati oteekewano. Nze nkole bwe nti. Ate kati emmere bategenda kungira mba mpaasi. Right? Kituufu. Nejja bagamba mbu mbagisitamidde. I'm like why? Why are you complicating my life? Then mbu ebyo byokoze mbu omusajja bwakomawo okuboobeza ise tukuboobeza. Kati karo I don't have that time. No, but ate okuboobeza you don't need time dodde emmere ogirekako okusigira n'ogenda n'okola ebintu. Anti sisobola. Kati okugirekako okusigira ekikujjako ki? Nze mba njagala bw'ojja nkwate bwe nti mpola mangu. Ogatokose wali eri. Tekemu omunnyo omutonotono otokose. Meanwhile, I don't like matoke with salt. No, I gaba matokose. I don't like it with salt. I don't know why. Okay. So I think nentyamu katono. Then n'okunyiga amatooke kuntawaanya. Kukutawaanya kidodo. Because okwata omulawo bwe banga bakkiriza. Ekikiddiya. N'osooka okola bw'oti. N'ogisotta. Yes. Kati awo oba olidde emmere ki? Awo nga abantu bagamba mbu nasossa emmere. Naginyigisiza omulawo. Ala mwana alina ekyojo kingi. Yes. Obwa plan kid bukususeeko kale simanyi nnyo naye akatono ke mmanyi ku obwa plan kid gwate bukususeeko nnyo. Have you ever cooked for someone nagano okulya emmere oba nagano okusima byofumbye? Simanyi kirabika bati okuŋŋamba. You never know. Because I'm not the best cook, but I do the best I can. Okay. Naye tewali yali aganyako okulya? Tebatera. Batera ogirya? Bagiriira ddala. So that means you're good kukyokola. Ngezaako kyensobola. Would you advise a girl child kwa watera okubulira abawala akole house chores nga bino afumbe before marriage? Kubanga watera okubulira aba girl child. Okay, Dodo, what exactly do you guys do in courtship? In courtship tuba tunyumya bunyumya. Nga munyumya biki? Njagala kumanya where you come from, dislikes, likes. Those can be known in the first 2 days. Aneda mkwano, 3 months. You can. 2 days? Yes. Okumanya omuntu gye bamuzaala kitwala ddakiika. N'erinnya bina ati mpola. Mbikuteera by the way ngenda kukola kagundi ka profiling kange. Tekemu likes, dislikes, best color. Ebintu ebyo byonna bye babuuza mu kutandika kati. Kati akukwana ng'ogamba bibino ebya. Hey, this is my profile. Ogisomemu. I know talking stage ekooya. Ekooyaamu bannange munatusonyiwa. Sikaaki. So kati would you advise a girl child okukola emirimu before? Before? I think it's okay. Anyway, depending on the kind of relationship that you people have and the kind of beliefs that you have. I have gone to recently okutegeera nti abantu munnange balina engeri gye bategeeramu courtship, balina engeri gye waliyo omuntu nga ye courtship ategeera nti waliwo omusajja ali eyo ng'agamba nze ng'omukazi tannafuna lubuto oba kunzaalira sisobola kola ki nga it's his belief ate nga togenda gimuggyako okitegeera nga togenda gimwambula. Then ne wabaayo omulala ng'agamba mwana w'abandi njagala genda mukime then alyoka afuna olubuto. Then nosanga ne kapa endala nga bo baagala emikolo giggwe bamale at least a year or two nga they are still enjoying. Then nosanga omusajja nga yagamba nze mukazi wange saagala awunye mukka.
Gwa mufumbiro. Kati yayenchi. Yes, ontuuse. Dodo zita. Hey, kati tulina nabo nga yagamba mukazi wange sagala awunye mukka. But lwaki oba owunye omukka bannange in this day and age? Mmala okufumba genda onaabeko. Anti galika asigala mu njala, asigala tuwunya galiki. Why? Tavaamu mu njala for some reason. Nedda mukwano. There are garlic pressers. We have ways of pressing a garlic nga tomutadde mu ngalo zo. Bintu byakwekwasa just. Nze kinyiiza. Me in my head I feel like bana basajja tebamanyi kye baagala. They keep saying they want a girl who can maybe cook. Namufuna tena, you know, I'm disappointing. Dodo, when you find the person that you love, me, I understand love is something totally different. Yeah. When you find the person that you love, it doesn't matter whether they know how to cook or not, whether they can, whether your man has a car or not. Nze sirowooza bannange, I don't know anyway. I understand. But in my belief, anyway, in my belief, abantu bamweyagadde, these are things that can be changed. I know. Sibirabanga, oh my God, this is the ultimatum. Because no one is perfect, Dodo. Yeah, no one is. Gwenga wogamba nti nze bannange sisobola kwagala musajja nga talina oba talina motoka. Yep. Oba talina mulimu. Oba talina ki. How sure are you that that man is not going to get that car next week? Okay, so bw'obanga oli slay queen ng'oli eyo ngoloza kino Karo kyakola tosobola kikola. Oliva nyomba desiment no Karo asobola okuwaata. Karo awase amatooke bulungi nga bazze by the way gabadde even over 20. Yes, but if Karo can do it, you can also do it. Why not you the slayer? Why can't I did it? Right. Against na wata wana matoke kakati munange tugeragera tumulemu katono nnyo tugenda kwatukomawo nga tuli ne Caroline Marcah. Remember chakola ndawe sobolo chikola na wegezi nawe waatako omanyize kindiso okuwaata masanda naye sirabe Karo nga yegajo bokozo otya watadeko butongo otandiko waata nate sakulabye watadeko ebizibu satadeko. Oh, okay. But gavako mangu with oil with kati mazo waata tenenkwata koko katore bana so abati amasanda mutegedde so katumalimu katono nyo tukomewo ne Karo nga kyawata amatooke ge. Yes, tukyagenda ddala maaso wano ku Tufumbe Show Spark TV. Welcome back from that short break. Tuchali wano ewa Caroline Marcah. So kakati tubali tugenze mu break nga Caroline abadde ali mu kuwata. So right now agenda tulagengeri jasiba mu mmere nagisanika era bannange simba this might asobola no bikola because in my mind Karo gwemanyi. Karo gwemanyi. Slay abera ku KFC bichina agambe mukwano jangu come. So chino chakola nawo sobola chikola ngenda bajukiza tino show brought by Chico Muchuzi Mix era tukola step by step era nga tuli mu fumbiro lya Caroline Marcah. Ninaje nabadde no nadakiriza cameraman mbu nina gondi nga next week agenda fune motoka nina podcast je nabadde mpuliriza and a statement really struck me. Sajja yagambye if you're a woman and you want a man that has a car, you're going to find him where you parked yours. I know. Nakalabye nange Wakalaye mengamba yes please. Kubanga nagamba croquet. Tuba tunyamanyenze aina paso simwaga sebo tulina ne gundi nga toyina yadde. Ngo toyinawo yadde akagaali ne jajja wa jajjaawo. Teri ayida motoka ewamu kutandika. Oshegeera mu compound ya kitayo teri yadde wheelbarrow. Naye ogamba wa vitis tonsemberera. Not enough do it, but no, I understand. Yeah, let's set standards that we can
kale not exactly afford but ngoyinawo oyimiridde. I think ekiremereza relationships z'ennaku zino abavubuka, I think is the expectations, high expectations zebeteekamu zitya nga bw'oyogedde kati ng'ayagala someone already established. Omanyi just that kati ndi confused, omanyi dating world karo nawo biraba bagamba don't build yourself with a man ennaku zino. Oli n'agamba agenda kwezimba naye akulage machuwa atuuke eri ng'ate gwe tokyali ku level ye, afuna madam ali ku level ye. So tetuddamu kwezimba n'abasajja. I'm trying to understand, Carol. Make me understand. I make it make sense. Like make it make sense. Make what you look with a girl child. Bakumanyi kwebyo. Oba mukambe ku girl child. Nete bawulira abamu. Olumu twogera leeti. I know. Wala nawe Carol wayogedde leeti. Nze erinnya nabadde namaze doddi kyusoze leeti. Antaddeko womb of my flesh. Bubakwana leero enkya noteekako my love. Yeah. Kale walabye gundi guy yabadde, I don't know if you saw that video. Which one? Yeah, literally ninga bambi n'abasajja bakaaba. Omanyi ko yana chick for like 3 years. Toka called Richard, I'm giving an example. Chick nga yakusevinga nga Sandra. Yawunze guy nagaba nnake. Buli Jones Sandra. Kale ono toseka ebintu biri mu Let me tell you, it's national cake, Dodo. Buli omu afunako ka portion ke. No matter how it comes. Hey, buli omu afunako ka portion ke. So you just have to find your headache. Hey, and you buy your Panadol. You find your headache. Omanya nti ono gwe ngumidde kubanga naawe toli mwangu. Kati wuuyo Dodo tomanyi fumba. Toyagala waata. Enkoko tosobola gisalaasala. Kati kitegeeza. You also have to compromise on the kind of man that you're also going to get at the end of the day. True. I do compromise, by the way. I believe companionship, Dodo, nga tuvudde mu by'okusaaga, is about, I'll say 3 things. First of all, love. But people are saying love is no longer there. Those are people that are in despair. Nakulabye nani? Yeah, Brian, it's called right? Brian Naturals. Yako ye love to Charlie, your love is fake. That is despair. Despair means nga essuubi lyamuggwako completely. Kyava nagambye atugambe bambi yenna yakikola tumuyambe. Ane yamuhatinze we apologize on her behalf bambi. Okay, so twetaga love, number 1. Yeah, love. Compassion comes with consideration. Compassion. You need to be able to consider certain things. Okay. Dodo oba ng'omuntu gw'odatinga nga gwe when you're making decisions tosobola beera awo n'ogamba gundi kigenda muyisa kitya. Kitegeera. Okay. If I make this decision, if I talk to this person, if I do this, kyandimuyisizza batya. You understand? Then sacrifice. Love is sacrifice. Yes. If you can't sacrifice, then ebyala busooka obyesonyiwe. Nyumirwa bunyumizi bulamu. Sanga banno nga nabo bali mu situation ya kunyumirwa bunyumirwa bulamu. Munyumirwe. Ekyalaavu mukyesonyiwe. Love is beautiful. It's hard work. I feel like love is hard work, yeah? Love is a beautiful thing. When you're in love, it's amazing. Yeah, it is. So would you advise a girl okuteka mu ssente? In a relationship tuli waka bichino gamba kale kantekemu ku ssente, maybe kangule ku kijiko, kangule ku masepichi, lero bambi honey taina gundi kangule ku mmere. Would you advise a girl to do that, or I be selfish mugambe ziganye ssente lero nange lero nga sina nga tugenda kulya ki ne tunywa amazzi ne twebakawo? I don't know, I'm just thinking so that alebe kuntwala for granted because this man change. Wemba nzirina, why not? Ngogula mmere waka. Wemba nzirina, why not? This man is already investing in you, right? It also depends on the kind of partner you have. Yes, you see. Yes. Partner nga ye. What is the end game at the beginning of the whole situation? Nga sinnaba najjogerako.
because muyinza okubanga just mwenyumirwamu bwenyu anti kati obuzibu you know Carol, how these people are men balimba je nakugamba nti I want you for keeps nkwagala for marriage. At any one point do you see his actions matching the words za kusuubiza kati obuzibu action oba gwe just oyagala kubeera blind kati obuzibu love wetukira okubeera blind ewanga akatima kaba kagenzeyo already omutima gwo gugendanga but God gave you a brain for a reason. I understand. Nene heartbreak erumo obeera nokakanjira mbeerabeerawo ofuna n'omuntu ofuna omuntu amugomachinga naye sibyangu. The truth is fenna tetwagala kubeera all the time looking for new people. I know. But by the time you're going anti kati beera cautious. So basically otekeyo like half mutima. No. Go all in. Dodo, if you're a lover, you're a lover. Ate oyo muntu wabanga he's not the one oba ataddeyo half oba otaddeyo quarter he's not the one. Kati siraba lwaki oba weemenya tubalako nenze love ebenness I don't know I'm tired love enkoya Carol I'm tired of the heartbreak Carol you don't know what it means to do what enjala neekuluma n'okaaba lwaki mukaabanga enjala ebaluma Dodo anti katuyagala kulya ngo no my dear first eat then cry first eat then cry. My lovelies bafoodies leero tuli ku home setting eno ndi mu worlds ya Caroline Marcah that's Leia. That's Leia who can cook. Right, that's Leia who can cook. Always on Snapchat, you know. So, but this mention been a solo bicola. So alimuku kusani kanti wano Dodo watayagala wenyini wanosanika right alimukusanika matoka mugeza jensobola jasobola then after that noza tugenda tutekeko wali tunamukola step by step afumbira kusigiri. That is something that has shocked afumbira kusigiri. Why not? Nga gas eri wali kati buzibu ki gasi mba nsobola gikolerako ebintu ebirala Dodo bannanga amanda amanda gakola gatya byengalo banzita amansaba but anyways I am so shocked like asose nakola ki natulaga engeri gibakalira enkoko eri wali tani bagisalasalamu kata awase amatoke amazogasaanika wase atadeko emizimu what is this sweet potato lumonde Karo gonna say bufumbo. Okay. I am learning like you we learn every day. Na ye ngambye ndiko nzera bwampesa mbali bayi tugenda kukola bino betukola spaghetti. Yeah. Tugenda kukwata macaroni. quick oba amaji sweet omuntu obo slave but tukola quick kataga gwa mufumbiro but I am surprised tuchali fena bano ku Tufumbe show Spark TV era nga bampita Doreen Nasasira ndoza mulabye Carol asanise mmere zimbadde mu shock asanise mmere nateekako lumonde nayongerako nakati ngamba abafeye Lanage. Carol is full of like surprises but this might asana bikola kakati munange emmere agitaddeko ku sigiri. So watuna komawo tugenda ko nga tuli ku steps esembere ddala agenda tulaga engeri jagenda okufumbamu enkoko ye eya loko n'ebirungo kibyagenda oteekamu obviously kikota sawa mwerabira then awo tujja okujjula obulungi tulye akamere kaffe ne Caroline Marcah. So hey mwebale nnyo kwagala Tufumbe show mwebale kuwagira Spark TV abali mu group says esatu mwebale mulimu ba professionals abatali professionals namwe ba students mwebale bannange tuyiga every day era nga mukwano gwange twabagamba nti this time round tukuletera be mumanyi be mutamanyi ba professionals abatali ba professionals betunyumyamu nabo mweyongero bamanya omanye kiche basinga okwagala kiche balirawo emmere yaabwe batambulirako wa ebyo bena wano. So tugenda ne tukonverse nga bane tunyumyamu nga betufumba. So right bwe bati betuchukoze mu fumbiro lya Caroline Marcah, the one and only.